السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته علي. Tugenda kubeera ngate tutandike twakoma omulundi oguwedde nyasoko kubetondera olw'ensonga nti maze ebbanga ddene nga tetusoma wano ku Facebook, naye alhamdulillah wabaddewo ebintu ebinkuttemu, naye alhamdulillah kati tugenda kuddamu. Twakoma kuteeka erya twali tusoma amateeka gano aga tajwid nga tuli ku namula ahkam nun sakina wa tanwin, nga tukyali ku namula eya nuuni eya sukun ne tanwin. Era abo obanga oscrollinze wansi awo ojja kulaba emisomo gyonna nga weegiri inshallah. Nabwe kityo tugenda kutandikira. Twasoma ku idharu, ne tusoma ku idghamu, ne tusoma ku idgham bi ghunna ne idgham bi ghayri ghunna, ne tusoma ku iqlab. Kati tugenda kuba nga tufundika n'enamula eno esembayo, enamula eya ikhfa'u inshallah. Naam, agamba nti al-ikhfa'u al-ikhfa'u tugenda kuba nga tukinyonyoka inshallah. Agamba nti sin nabagamba nti etegeeza sual. Agamba nti ma huwa al-ikhfa'u lughatan, nga bwe nabagamba omundi oguwedde nti ebigambo tubivunula mu nzivunula ya mirundi ebiri mu lulimi ne muki ne mu mateeka g'abasomi bakola n'ekitiibwa. Agamba nti ma huwa al-ikhfa'u lughatan, agamba nti ekigambo kino al-ikhfa'u kitegeeza ki mu lulimi? Naam, nagamba nti asatiru. Naam, agambye nti asatiru kukweka, kitegeeza satiru kukola ki? Nga olaba bana abakyala bambala busitira ku feesi ne beekweka, nga olaba curtain gy'olina ewuwo ku kisenge, abalina single rooms babeera ne curtain eyekola ki? Eyawulawo obuliri neki n'eddiiro, tegereka. So ebina tubiyita sitira. Kati wano agambye nti kino kitegeeza satiru kukweka muki? Mu lulimi. Kati nagamba nti sual eyokubiri, nagamba nti ma huwa al-ikhfa'u istilahan, kiki mu mateeka g'abasomi bakola n'ekitiibwa ikhfa'u? Nagamba nti huwa, wano akuwadde mu lulimi, agenda kukuwa mu mateeka g'abasomi bakola n'ekitiibwa. Agamba nti huwa an-nutqu biharufi sakina, huwa an-nutqu biharufi sakin arin ani tashdid ala sifati bayna al-idhari wal idghami ma'a baqa'i al-ghunna. Agamba nti huwa an-nutq, naam, an-nutq biharfin sakin arin ani tashdid ala sifatin bayna al-idhari wal idghami ma'a baqa'i al-ghunna. Okalabye nkudyemu gumu. Huwa an-nutqu biharfin sakin arin ani tashdid ala sifatin bayna al-idhari wal idghami ma'a baqa'i al-ghunna. Okitegedde? Agamba kwekwatula ennyukuta eya sukun arin ani tashdid, n'ojatulanga egumidde naye nga tegumidde. Buluga nti tujatulanga, tekitegeeza nti tutulwaki tugigumiza, ntegereka. So arin ani tashdid, n'ojatulanga egumidde ala sifatin bayna al-idhari wal idgham, ng'ogisoma wakati wokola ki? Wokolesa n'okubuliza, ma'a baqa'i al-ghunna, ng'osaamu okuwuuna oba ekinyindwa. Kwekwatula ennyukuta eya sukun n'ojatulanga egumidde nga ojatulira wakati wokola ki? W'okujolesa n'okugibuliza, ng'ossizaamu ki? Ekinyindwa oba okuwuuna.
tewekubira nti ogenda kwolesa ati tukola kitobuliza wabula obeera wakati ntegereka obeera waki wakati warategedde tugambe nti huwa anotoko bi harufin sakin enyukuta eyo eriko sukun nam gitukola ati tujja tulanga eggumidde naye tujja tuya wakati okwaki w'okujolesa n'okujibuliza naam nga wosaamu ekinyindwa. Difference between idgham and ikhfa'u tugamba nti idgham yo tuwunira ku nyukuta naam yaki ya idgham ntegereka boba obikudde video zaffe ezayita tuwunira ku nyukuta ya idgham nga unoga nti maya n'owunya kuki ku nyukuta ya idgham naye ate wano owunya kuki ku nun sakina eno ya sukun ntegereka ku ikhfa'u ntegereka agamati kam huruful ikhfa'i النيوكوتا إخفاء زري ميكا الجواب نغمت حروفه 15 زريكم من التانو مجموعة في أوائل هذا البيت بازكو غانيزا mubigambo bino byagenda okuba ki okuwa nga we yakuwa mu idhiharu mukolesa yakuwa nagamba nti akhi haka ilman hazahu ghairu khasir nga kwenyukuta za idhiharu akhi haka ilman hazahu ghairu khasir kati wano mu idgham nakuwa yalmaruna naam iqlabun yakuwa just because enyukuta eriyemu kati wano mu ikhfa'u akwade enyukuta 15 nga zakunganyizibwa mu bigambo bino swif ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما نقول صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما نقول تجامبو kitandikirwa ko enyukuta eyo eyaki ya ikhfa'u swif eliko stadi dha eliko dhali thana kuliko tha'u kam kuliko kaf jada kuliko jim shakhsu kuliko shin qad kuliko qaf sama kuliko sin dum kuliko dal tayyiba kuliko ta'u zide kuliko zal fi kuliko fa'u tuqa kuliko ta'u dha kuliko dad then dhalima kuliko dhwa'u zili 15 swif dha kano ino kakwata mutwe okusobosa okola ati okwata enyukuta zino ate za ikhfa'u tuganti swif dha thana kam jada shakhsu qad sama dum طيبة زد في تقى ضع ظالمة نزاتويوام إن شاء الله نوزا سكتو كوماو tugende mu video yo kubiri ngatana kugeje no wanda badakika zili zayongedde obungi insha Allah tugenda kulako ku kitune kyo kubiri insha Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.